ate oluvannyuma mu kusumulagana penalty era Gomba newangula penalty 5-4 mu mwaka gwa 2022 Kabula Soke mugamba mutya mwena abatulaba kwagira live eddoboozi y'eggomba. It's a fresh Monday. Happy new week to you. Tubakulisa mwena abadde mu weekend basobodde kubaako kyemukola mu weekend so kadala kulisaayo bannaffe ababadde ku mupiira gwa jjo ogw'amasaza Gomba ng'efaafagana ne Busiro. Gomba bwe yakyalidde Busiro awo ku Trinity College e Nabbingo. Gomba we yajja akabonero kamu yazze neefunvuyira nsooka mwena bakusaba na Gomba mwena abalaze obwagazi abalaze obuwagizi obw'amaanyi ne mujja ate era ne tufunayo akabonero so ne ku Sunday ejja tugenda kufaafagana ne Ssese era tuddamu okungaba na Gomba mwena obutajjanga okwo mwetegeke twanirize Ssese waffe era tusigale nga tukuuma empisa tukuuma obuntu bulamu ate ku luno tusaba Omukama atuyambe Ssese tugijjeko obubonero busatu ereme kuva eri ku nnyanja ejje n'ebyennyanja byayo ejje ate tutwaleko obuwanguzi twagajje tuba tusooka nayo singa Mukama aba atuyambye tuba tugenze ku bubonero bumeka naye nga jjo twafunye akabonero kamu okuva ku Busiro eya Ssebwana awe Nabbingo kyaggweredde era nkusaba na Gomba ati mu Kakutiya kulisayo aba Busiro East Platform muganda wange MD kulisayo na buli omwe eyabaddeyo na buli omu kye yataddemu n'amaanyi ge mwataddemu. Olwaleero ku Monday tujjukira ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde omulamuzi yasindika omukulu eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala omukulu Ssaalongo Elias Lukwago n'amusindika asooka abeereko ku mmeere paka olwaleero lwakomezeddwa mu kkooti e Makindye era zigenzera ssaawa 3 ez'okumakya 2 ng'abantu baatuuse dda nga bazze okubeerawo okweyimirira n'okuwulira omusango gwa Ssaalongo Elias Lukwago. Bangi nnyo banabefuzi ababaddewo n'abantu n'emikwano gya Elias ne famire ye. Omulamuzi wawumuliza mu kkooti n'abagamba ajja kudda awulirize ensonga eno oba okuwa ensala ye ku 8 era ekikoleddwa abantu ne bagumiikiriza paka leziweze 8 ez'omutuntu n'addamu n'atuuza kkooti weewabagambidde nti yeetaaga essaawa 24 okuba nga abawadde ensala yaabwe tegeeza lunaku lulamba saa 24 lunaku lulamba tunatuukira enkya tujja kuba tulindiridde ng'omu ku bawolereza be oba looya we omuteeketeeke omukulu Sseggona eyaliko MP wa Busiro East abaddewo nnyo ku nsonga ye era nakakasa bannamawulire nti Elias katulinde olw'enkya tulabe ekinaaba kivaayo. Kugamu mpoza era agatambudde ku weekend ye muvubuka abadde amanyiddwa nnyo ku TikTok okwo ow'omusambwa abadde akozanya ekigambo ow'omusambwa naye nga waawo nsangi abadde addaabiriza boxers ezo azikyusa abavubuka n'abaterako amawingo nga bayitera okugayita yagwamuko poliisi yajja n'emusalako ko waakolera ng'efunye okunoonyereza oba n'okuloopebwa nti ebimu ku byakola bifaanyiza okuba nti birimu okubbibwa oba okuba obubbi wa piki ensangi zino ekikyase nnyo era abakoolo bajjawo piki ezisoba 3 ne bazitwala ezimu nga piki zaali tezirina namba plate ezimu tezirina bannannyini baazo era ezikyali ku poliisi ezikyakwatiddwa leero era akomezeddwawo kuba yakwatibwa yali yadduka naye yakwatibwa n'addamu yakwatibwa n'asibwa ku poliisi ensangi akomezeddwawo okukebeza akomezeddwawo ne poliisi n'abako parking mwabatutte ensangi mwabadde ateeka ne piki endala ezizuuliddwayo piki endala 5 era nga nazo nyinizo tebannategeerekeka newakubadde ezimu abadde azeegaana naye poliisi eyongedde omuteekako akazito n'aba nga byongera okulaajana n'okubalaga piki endala we ziri nago gabadde gatambula nnyo ku social media
Picha ezettano zizuuliddwa leero zitwaliddwa ku poliisi ensangi ne poliisi omwogezi wa poliisi wa Kampala n'emirirwano mukyala Kawala n'akakasa nti pikipiki ezizuuliddwa leero zitwaliddwa ku poliisi zongera okulaba nga bannyinizo n'okunoonyereza okukyeyongera okugenda mu maaso okulaba nti omuvubuka ono ayongera okubatuusa ku nsonga ya piki ezizibula oba okubaako ensonga zayongera okukola ki poliisi zekyeyongera okwetegereza. So bimu bibadde ku social media kibaddeko ku social media weekend eno pozi era n'agamu agabaddewo ku weekend awo twalabako ka video ka trendinze akwa legendary radio presenter omukulu Ndawusi alina we yayogeddeko ng'agamba nti ab'opposition bonna alina bwe yakyogedde n'ayambalirwa omu ku balegendary radio kola abetujjukira obulungi yabeeranga awo kibibi yayogeranga nakuba essimu n'agamba nti nze musajja wo Medi Nsereko nze ewange bansazeeko bamuyitanga musajja mwerabidde oyo nze Isimayiri wane ekibibi yavuddeyo nga mukambwe nnyo okwogera ku opposition kyeyakoze mukulu Ndawusi ebyenda wali yamutumye agende yediwamingi nako katuyisiza mu weekend. Ndawusi ogwa radio Simba guvayo gwasama nti aba opposition tekuli kali serious bonna tebategere gwe ku myaka egyo tusobola nakola dwaming gwabijjanga toilet uli bakyakozesa nakozesa kwegya emyaka ngowooza nti opposition yawo nteri serious ulidde gwali serious ku myaka egyo nga tusobola nakola dwaming gwe gwabijjanga ki gwe gulina ekibuto ekinene gwe gulina agalevu gagalemye okugasalako guli ku radio Simba gwasamira okwo ulidde baguwasawasa wano Farida Ndawusi yaguwasaako nga gusinikira ku opposition nze ndi wa movement opposition yawo teri serious ya nnyoko ffe twagala ebisesemi mu opposition ffe twagala ekibuto ekyo mu opposition ffe twagala agalevu ogwo okusajja guvaako n'olusu nga gumanyiira gwe Ndawusi naawe ulidde otambula oba siwomandekeyo Ndawusi watuuse okumanyiira abantu sooka okole dwaming olubuto mwonna mujjudde kasasiro ow'ekiteezi nga tuli mu weekend ekyokuva kwa Muzeeyi Magala okwambalira Sheikh Kiti eyagamba nti Kabaka eyakola video emu ng'ayogera ku Kabaka okusiramuka ekyanyiza oba ekyakuulako Muzeeyi Magala waya n'ayambalira Abayisiraamu yayambala ba Sheikh abamu n'ayambaliramu n'okulabula Abayisiraamu tebateekomeko oba okugamba ku ba Sheikh abo abamu agenda kuvaayo ensonga ye agiyingizeemu ow'ekitiibwa bannange nsaba ku nsonyiwa mankozemu mu meeso manyi bannaye ebisu by'eddiini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad amuyingizeemu ensonga zino ekyaviiriddeko Abayisiraamu abayitirivu botayinza manya ku social media ne bakwata omuliro ne King Sam yaviiriddeyo n'amulabula n'amugamba Omuzeeyi Magala bakutenda obusajja yingira Nabbi Muhammad otegeere omusiraamu kyeki. Muzeeyi Magala oli wadde mbukaana naffe saha n'onvuma paka kyotera n'onvuma paka kigungu n'onvuma paka nakawuka n'onsaasanya nga bw'oli toddangamu kuyisa kigambo nti Nabbi Muhammad avumwa. Allahu akbar. Muzeeyi Magala ffe tuli bantu bansi muno tuli mu nsi tuli mmere ya myoyo tuli mmere ya nvunyu ffe nvunyu tezigenda tulya nga tumaze gwa ate ne wasima n'entaanaayo you are very lucky. Toddangamu ne wobanga onyiize kyanga okyamuse nze ndi musajja musiraamu bakitaffe mu Katonda
bakitaffe mu Katonda bonna tubawe ekitiibwa nga tubasanze tuvunnama ne tubateerayo akabega ne tugamba nti oyo kitaffe mu Katonda maama wange mu Katuliki sisobola kusanga father w'Obukatuliki ne muyisaamu amaaso kubanga nze ne musiraamu Paul naye kye nsobola okukola nsobola omupolota ndi munnange osobola ofuuka omusiraamu naye gwe okkeera ku makya ogambe nti ffe tujja tegeera nti nabwe yavumwa na kati oba musajja nnyo tandika leero okuvuma nabbi nede bamutunizeemu ka kamera agenda amuvume neyabadde akwata eyafulumizza statement ezo bagayi abakwata video muyige ng'okweditinga some statements zizitowa nnyo ejja kuva ku chano yo naawe kufuukira ekizibu olumwe kuzitoowerere omusiraamu yenna okyakagikwawo kacyano mugende mukanscribinge mukaveeko nemuna mukafolowinga kutumanyira Haji Nsereko salamu alaikum tata Honorable Nsereko Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawulidde statement nenkuba bubi. Omusajja omukulu nadda ku maseeka wange n'agamba nti emmotoka ensondere we nali nkisonda namusaba ssente meka. Wekubaako ez'omuntu we ku ssente ensonde lwaki tatugamba ne tuzibaddiza. Gwe Magala n'ogamba nti ogenda kutulaga nti ne Nabi Muhammad avumwa banne mugabe Muzeeyi Magala amuvume. Fewe tuli wano wa importance bagala ko wa importance mu bantu ekizibu kye balina Honorable Nsereko omusajja bamuwulidde oyo we bakutenda okudduka ate toyita wosula sinamuwulira naye bwaba we yayogedde omusajja yagambye buli yenna akwata Qur'ani awunga n'agamba mbaweeyo amannya g'abantu abaawunga n'agamba Kiti yawunga Senjala yawunga Kasimu yawunga buli akwata Qur'ani awunga kati Kiti ddamu ogambe nti no kabaka asiramuke banange ekigambo ky'oyogedde omusajja oyo kibi nnyo lindako katono ate bw'avaawo n'agaasaba visa ye Dubai atambuleko obaawunga so okulabulwa kwa maanyi nnyo eri Muzeeyi Magala tetuna ekyetedde abayisiraamu abamu era basheeka abamu abavuddeko n'okulabula abantu abayitibwa abayisiraamu mwenna okubateekamu embeera bagamba nti n'ogwo omukutu Muzeeyi Magala kwe yayogeredde ebintu ebyo gubenga speed control eri Julius oba Ssaabazonto eyamukyazizza nga ayisa oba atwala omuliro n'alabula tumutegendereze noyo nabbi wammwe nja kumutwaliramu era asaba Sheikh Kiti akendeeze wano n'amulangira n'emmotoka bamusondera emmotoka buli asonda emmotoka basheke bakusubiza okuddiza omupiira wasonda mupiira wasonda yingini naye nga bibaddewo so ne era around the weekend twalabyeko essomero erimu eryabadde likoze okuteekateeka bwe lyateeseteese okulayizibwa kw'abaana abamu yazze nga Edboy oba abamu bamemba bazze abamu okulayira ku ssomero bazze bajjidde mu helicopter abaana bajjidde mu bbanga okujja okulayira ekyaleetedde abamu ku mbeera eno gye tulimu oba abantu abamu embeera gye balimu ne badda ku keyboard zaabwe okwajuwinga ekyabadde awo kyabadde kikambwe mu comment section abadde busy nnyo kale maama n'abatiimu bali tiimu ey'ababedde yakolamu nga bagamba namwe mukole nnyo oba si ekyo namwe abamu batwaliyo oba mutunde mumwanyi kaabamu ekyasinza okutambula ennyo mugundi mu comment section nti bajja kulima lekagambako baba akajjiwa abantu mbu bajja kulima eyo naye yabadde ensonga eyatambudde around the weekend ya trendinze nnyo This is Uganda. Edboy atuuka mu kaseera kano okubanga aswearinga in Edboy wa Muad Primary School wano bamuyita president waabwe oba goyinza oyita HP oba Edboy atuuse mu kaseera kano azze kuswearinga in wano ku Muad Primary School be bano ba incoming candidates abaddako bano ba prefects abalondeddwa ku Muad Primary School era batuukidde mu ssanyu okubanga be bali abalonzi wali basanyukira Edboy waabwe oba goyinza oyita HP
oba goyinza oyita president mu lulimi olw'abapulandikidi bazze okumwaniriza headboy omukulu wa mu Ard Primary School. Yes, Ard Primary School headboy abaana munnange onaye amasomero ennaku zino babala kaki amasomero nga gayitiridde okuteeka abazadde ku bunkenge ongamba nti omwana bamulonze head prefect oba ene nga bwe balonda omwana okuba ku ssomero nti head prefect oba time keep oba ki omwana oteekateeka omukolo ogugamba nti omwana agenda kujjira mu helicopter nga ajja okulayira. In the same country kuba ffe twakulira njagala kweyogerako nga nze gye nakulira Egomba head prefect waffe abaani twabeera birabaddeewo jjukira ddeewo obbi wange oba akyaliyo ddeewo bwe baalayira ye baalayira n'okulayira baddeewo byalimu okulayira ebyaffe ndowooza baatusaba nga busabi kalulu bwe tusimba kirase zino etumuwa n'awangula enkyajja ku paledi kutwebaza saalamu byakulayira n'ennaku zino ensonga y'amasomero gajanjawaza ekintu so nakyo kibaddewo nga kitreninga over the weekend. Kyekirala so mwebale nnyo kubanga mutulaba mwebalire ddala mwenna ababadde eggulo ku masaza nyongera okuddamu bakulisaayo nkulisaayo timu kadeya timu kakutiya esangibwa wonsanye nenga abaana b'Egomba mwebale nnyo mwebalire ddala amanya umarukasi timu kakutiya okuva ensanje abakakutiya mukama mutya tuli stade alo owagira ki bagira Gomba emyaka n'emyaka kubango babuto naye nzaalibwa Gomba gye nzikibwa tusazeewo Busiro tusinewoneyo waffe busatu bwe twagiteresa okitegeera tugenda mukuba obonero busatu ne goolo 3 bambakira beba abawagizi ba Gomba wulira obutajjangu okwo mwebale nnyo kuwagira masaza mwebale nnyo kwagala saza lyaffe ery'Egomba mwebale nnyo butazikiza kitegedde namwenna ababaddeyo mbakulisaayo waliwo omuwala bamuyita Miss Gomba thank you bambi kakyala kapromotinze nnyo kakoze birungi byerere ku saza kakoze birungi byerere kali wagira kali promotinze kana ne gayi gwe kagala nnyo mu saza awo akakolera defender waffe ali awo bamuyita onene bambi akakolera atuggalira emabegaawo namwena ababaddeyo mbatidde resite bambi webale nnyo bali ddala twatandise okufunafunamu ku ssanyu era twagala tozikiza oyongeze bwongeza twetaaga win draw emala lete twagala mu lose eyo draw etumala mukama kye yatuwaddeko ekyo komaawo twagala final kikopo kya mukaaga bagala nnyo mbebaza nnyo okubeerako kwagida live eddoboozi ly'Egomba mwebale kusubscribinga kulikinga no commentinga nga bulijjo sigadde nze Kazibe Philip Daddy Conrad Kabeja Junior omwana wa maama mbere bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Hakida live eddoboozi ly'Egomba.